الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد bakadde bange hadithi yaffe gye tugenda okweyigirizaako mu kaseera kano hadithi ekwatagana ku kubeera nti omuntu alwanirira okufuna ebintu bya haramu naye tugenda kubeera nti hadithi tugifunza mu mbeera nga bwe kisoboka ategeza Abi Hurairata radiyallahu anhu n'atugamba nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ya'ti ala nnasi zamanu omulembe gugenda kujja eri abantu oba abantu bagenda kutuuka mu mulembe abantu bagenda kutuuka mu mulembe ng'omuntu la yubali nga tafaayo ku ekyo kyonna ma akhadha minhu eri ekyo kyonna kyatutte oba kyafunye kwegamba iktisab okulwanirira okufuna ensonga oba okutakaba n'okufuna kyafunye tafuddeeyo oba amina alhalali oba kifunye mu halali oba nga amina alharami oba nga akijje mu haramu. Baddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga twewala nnyo naddala ku mulembe gwe tuliko tumanyi nti gwe mulembe ogusinga okubaako obwavu obuyitiridde ate nga ensimbi kweziri naye obugagga bw'omutima tulina butono n'okufaayo ku nsonga z'engeri ze tufunamu ensimbi ensonga zakyuse. Kale mu mbeera eyo omulembe gwe tuliko nga ffe abasiraamu naddala abaana ab'obuwala n'abalenzi twegendereze nnyo twegendereze ebintu Allah subhanahu wa ta'ala byaziiza okuba nga tufunamu ensimbi. Abasajja abasala ddiiru ne tukutula ddiiru twegendereze. Abakyala tugezeko okumanya omusajja gwempangala naye n'akasente ke tulya kavaawa si kumala galya na kubeera nti tujjuza bujjuza nedda wabula tubeere nga tulwana okuba tetuyingira mu mbeera ya mulembe guno. Mbaka sallallahu alaihi wasallama gwe yatugamba nti abantu bagenda kubeera nga bo balya buli ekizze imma yeetunze n'afuna akasente ekyo tafuddeeyo imma akubye muntu kanankani kakumbi n'amutta afune sente tafuddeeyo imma alidde enguzi tafuddeeyo imma alidde riba tafuddeeyo imma sente azirwaniridde mu hakikati al-amru tafuddeeyo wabula tulwane kye tuba tulwanako okusinga okulaba embeera gye tufunamu ensimbi ze tweyambisa ze tulya kubanga owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agenda kutupima ku yawmul qiyama tagenda kupima mirimo gyokka. Ekigambo kyegattibwako abamanyi nti agenda kutupima naffe ffennyini tugende ku minzaani w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'apima ebyo ebiri mundamu bye twalya tagenda bijja mu bisabbali wabula agenda kutussa ku minzaani. Ikhwatu mina ikram tubeere nga tulwana kwekitufuna nekyetulya nga kyekisinga okubeera ekirungi ekigenda okutuyingiza ejjana n'okubeera nga edduwa zaffe zikirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga byonna bye tukola Allah abyanukula. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfirullaha wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.